Ebigambo ebyogeddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama binnyogoza abeesimbyewo naye waliwo abatawena bamwanukudde ago n'amalala mangi ogenda gafuna mawulire agataliiko nfuufuutimu kabiriiti eyingiddewo munnaffe tosaanye kuvaawo nze Paul Mayinja ngikulembeddemu weebale kutugoberera kaakano katusoboye tukuba emitwe emikulu egigalimu tudda nago mu bujjuvu tovaawo munnaffe. Ebikulu mu gataliiko nfuufu babiwagiddwa. PDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 yengeri gye baziyizamu okusaasanya akawuka ka siriimu ate ggwe kati enjere bantu baffe yabaganye okugoberera ebiragiro bitabuse. Akakiiko k'ebyokulonda kasazizzaamu kampeyini mu disitulikiti 13 lwa kirwadde kya COVID-19. Kuliko Kampala, Mukono, Wakiso, Luweero n'endala. Ziyimiriziddwa n'okuba olwaleero. Abeesimbyewo okuvuganya ku bwa pulezidenti baanukudde akakiiko k'ebyokulonda. Po ayagala bamuwandiikire mu butongole Kyagulanyi ajja na nkuba mpya. As far as we are concerned, tomorrow we are in Jinja. Jeno Mugisha Mutntu alumiriza akakiiko k'ebyokulonda okubeera kakyetwala. Electoral Commission not to understand something that basic is completely disturbing. Abaana abasoba mu 10 babatiziddwa Namirembe ne Lubaga. Bazadde baabwe bakubiriziddwa okubakuliza mu ddiini. Ensigo y'abatesimu efukirirwa ebikolwa byammwe mu abazadde. Awatali kuwananya kwonna munnaffe atugoberera nsaba nkutuuseeko amawulire agataliiko nfuufu mbujjuvu. Tugatandise ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama kaakati ono eyimirizza okukuba zi kampeyini mu disitulikiti eziwerako nga ne Kampala mw'ogitwalidde olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyeyongedde okuwanika amatanga. Ekiragiro kino kitandikiddewo olwaleero nga munnabyabufuzi yenna n'akiziimuula ebinaamutuukako y'anaabinyumya. Akakiiko k'ebyokulonda katandise okuteeka obukonge bw'abeesimbyewo okuvuganya ku bwa pulezidenti wamu ne ku bifo eby'obubaka bwa palamenti ku tterekero lyabwe ebbanda. Bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ngeno gy'asinzidde ndantegeeza ng'akakiiko bwe kayimiriza kampeyini mu disitulikiti 13 nga zino kuliko Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka, Kazo, Mbarara, Luweero n'endala. Ne batugamba ebifo nga Kazo district, Kalungu district, Tororo district, Jinja district, Kabale district, Masaka district, Kasese district, Luweero district, Kabarole district, Kampala, Wakiso, ne Mukono okutwalira wamu n'Embarara. Batugamba nti ebifo ebyo kakati kirwadde kyetawula bwetawuzi. Kakati naffe bwe kusalawo okuba campaign meetings, campaign enkungaana za campaign omubifu ebyo ziyimiriziddwa n'okuba olwaleero. Byabakama ategeeza nti mu nsinkano gye yabaddemu n'abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu sabiiti ewedde babategeeza nga kampeyini zino bwe ziviiriddeko ekirwadde kya COVID-19 okweyongera. Ne balaga obweraliikirivu ebubalina ne batubuulira kye kigenda mu maaso era ne batubuulira nti kati waliwo bifo bye tulaba nti ebyo byo ate byanja bya nsuso mu kirwadde kino ngeri gye kisaasaanyeemu. Asabye bannabyabufuzi okwesa emikutu egy'empuliziganya nga banoonya akalulu mu bbanga erisigaddeyo. Ne ku rediyo kandi ekyalo badde mbogendayo, ku mikutu gino gya simanyi social media badde mbogendayo, ku TV badde mbogendayo. Alagidde ebitongole ebikuuma ddembe okukola ku buli kiisi munnabyabufuzi anaagenda mu maaso n'okuyisa olugaayo mu mateeka gano awatali kumutira ku liiso. Ffenna tugondere ebiragiro ebiriwo kati kubanga akalulu kano katambulira mu biragiro by'eggwanga si biragiro by'okulonda byokka. Omulimu gw'okuteeka obukonge gwakuggweera mu bbanga lya sabiiti emu yokka n'oluvannyuma bwetwaliwe mu disitulikiti okulonda gye kugenda okubeera okwetooloola eggwanga. Kyokka Byabakama era ategeeza nti wadde nga bangi beewandiisa ne bafuna endagamuntu naye si yegenda okusinziirwako okulonda nga amannya gaabo bonna abalina okulonda ng'egali mu regisita eziteereddwa mu bokisi obugenda okutwala obukonge ku byalo. Njagala kukakatiza abantu bannayuganda nti bw'obanga tuli mu regisita
wadde oyindendanga muntu ng'ekyalo kyonna kikumanyi oba ekyalo jjajjawo yatandikayo ekyalo ekyo ensi yonna ekumanyi ssebo nnyabo tojja kulonda ffe ekitabu rekodi yaffe entuufu eraga ani akkirizibwa kulonda ye regisita eyo. Akakiiko era kategeeza nga bwe kagenda okuddamu okusunsula abantu okujjuza ebifo byabo abafudde nga bali mu kuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Naye akakiiko ebyokulonda amateeka gatugamba nti kandidate bwafa tulina okuddamu okola nominations bupya obw'okusunsulamu ani agenda okujjuza ekifo ekyo. Okuyimiriza kampeyini weekujjidde nga ku Lwokusatu lwa wiiki eno Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito-Lwanga yateesezza okulonda kwonna kuyimirizibwe nga ne bwe kiba kyetaagiza kutaganjula ssemateeka kuddamu kukwatibwako kikolebwe kubanga yakwatibwako dda. Kati kye kinaddirira y'ensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku lwa bukeddetv. Kakati ezo ensonga zibadde zikyali awo yo poliisi mu Bendobendere eri Masaka n'ekuba omukka ogubalagala mu Engineer Patrick Oboya Amuriat n'abawagizi be mu kitundu ekyo. Powa ono alabudde akakiiko ak'ebyokulonda n'akalabulira ddala nti Powa alabudde akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo n'alabula nti si wa kuyimiriza kampeyini ze mu bitundu gy'atannatuuka. Yennyamidde Patrick Oboya Amuriat akwatidde FDC bendera okunoonya akalulu leero atandikidde mu tawuni y'Emisanvu mu Kibinge mu Bukomansimbi. Mukulike Christmas banange olwaleero tuli wano e Bukomansimbi nga tutambuse ebigambo kirungi. Oluvannyuma yolekedde Mitete mu disitulikiti y'Essemba Bulenge n'abaayi bamulopedde ebizibu omuli eky'obutaba na katale ka mmwanyi n'abasuubiza okukikolako nga bamulonze. Okuweeko akalulu tugende mu buyinza tufuge eggwanga lyaffe Uganda bulungi. Kyokka bw'atuuse mu tawuni y'erwe Bitakuli Matete mu Ssembabule poliisi emulagidde okwamuka ekifo kino wadde wabadde alina okubeera ye n'abantu be kibagaanye poliisi n'ebaanukuza tiyaggaasi. I hope you have brought back my issue. Amutegeezezza mwami Wandera. Oluvannyuma yolekedde tawuni y'Essemba Bulenge naye asanze poliisi emulindiridde n'atandika okubasaba akalulu ng'afulumye mu mmotoka ye n'alumba ekimotoka kya poliisi ekikuba amazzi abasirikale ne bamulabuukirira mangu ne bamusikayo. Ayogeddeko ne bannamawulire ku kyakakiiko ebyokulonda okusazaamu okukuba kampeyini mu disitulikiti 13 ng'agamba nti bo tebannabawandiikira mu butongole nga ye si wa kusazaamu kampeyini ze mu bitundu ebyo. We await official communication from the Electoral Commission. But should this rumor turn out to be true, then the Electoral Commission has to explain to us how they expect us to carry out campaigns in these major towns. As far as we are concerned, tomorrow we are in Jinja. We will go as normal. Akomekerereza ku mwalo gw'Erambo ebukakata mu disitulikiti y'e Masaka nga poliisi bw'emuwondera. Kyokka eno asanze okusoomozebwa olw'amazzi agaasala ekkubo erituuka ku mwalo nga gano ng'aviirako n'abantu okufiirwa emmaali yaabwe. Abasabye okumulonda abakolere ku bizibu ebibaluma. Nejja n'Oguligole Mugisha Mutntu ali ku kaadi ya Alliance for National Transformation ekyakakiiko ebyokulonda akiwakanyizza ng'agamba nti bamaze ebbanga nga babasaba okuteekawo okwogerezeganya n'abeesimbyewo nga tekikolebwanga. Kale waliko ekizibu kye tumanyi tetwagala abantu baffe. Kibakosa ki okusooka ne tutuula ne batugamba nti kati ekizibu kiri bwe kiti era kino kye tugenda okukola. Oluusi ne tubawa ebirowoozo tekitegeeza nti bandikyusizza wanga ekintu bwe kiba nga kiri tekiniko naffe nga tukigoberera. Kyandibakoseza ki? Bino abyogeredde ku kisebe kyaffe wano mu Industry mu Kampala ng'agamba nti ebyokusazaamu kampeyini mu disitulikiti 13 nabo bakyabiwulira ku mikutu gy'amawulire nga tebannategeezebwa mu butongole. Anestiaze ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulu lino ku lwa bukeddetv. N'omulala eyeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ennene y'eggwanga Robert Kyagulanyi ssenta munnakibiina kya NUP atalaaze disitulikiti 3 ng'anoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe ennene y'eggwanga ng'eno amawulire g'okusazaamu kampeyini mu disitulikiti ezimu gye gamusanze wabula ategeezezza nti waakujja na nkuba mpya.
Munnakibina ky'enneeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde mu disitulikiti y'Entungamu okugenda okunoonya akalulu mu disitulikiti okulirya Ntonde Lwaki wamu n'ekyoteera akanamutuusa ku bwa pulezidenti ng'ena mawulire g'okuyimiriza kampeyini mu disitulikiti ez'enjawulo gye gamusanze. Kyagulanyi asabye abantu beena okumulonda abo abasomesa ssaako n'abasawo. Njagala kukoma wano kugulawo malwaliro mapya, kugulawo zi yunivasite, kugulawo amasomero mapya n'ensuuzo okoma wano. Kyokka mu bitundu ebyenjawulo bakirayeezebwa ne poliisi okutuukayo wakati mu kuwaguza. Bakirawerekerwako bannakibiina ky'NUP okubadde Mathias Mpuuga era ng'erya Ntonde ayogeddeko n'abawagizi n'abasuubiza. Size kukiikirira bagagga, size kukiikirira muntu wa bulijjo, omuntu w'omukyalo omulimi. Yeeyongeddeyo Lwaki ejjaaniziddwa bannakibiina okubadde omuyimbi Geoffrey Lutaaya ayagala okukiikirira ab'e Kakuuto. Ekyoteera atuuseyo ku ssaawa 12 ez'olweggulo ng'obudde bwa kampeyini buweddeko era abadde yakatandika okwogera poliisi n'akubamu amazzi agasiiwa ssaako ne ttiya gaasi. Muswaza Uganda, muswaza yunifoomu ya Uganda. Aya n'okudda akakiiko k'ebyokulonda ku by'okusazaamu kampeyini mu disitulikiti ezimenyeddwa omulamuzi Simon Byabakama akana akayise katego ak'okumulemesa okukuyega abalonzi kyokka n'ayogera enkuba empya gy'agenda okujja nayo. For a long time I've been telling Ugandans that the Electoral Commission is not independent, that it's not in charge of this election. Abadde agenda okuteeka ekimuli ku malaalo ge yabadde omubaka w'ekyoteera omukyala munnakibiina kya DP Robina Ssentongo, poliisi temuganyizza era nga mu kavuungano kano emmotoka yeekubiddwa emipiira n'etuula. Abawagizi banyiize ne baweereza poliisi amayinja olwo nayo neebaanukuza omukka ogubalagala. Ye munnamateeka Nkunyenje Muwada ategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina lukusa lusazaamu kampeyini. Kubanga Byabakama talina buyinza bulagira ku ntambula z'abantu okuva mu kitundu kimu kudda ku kitundu ekirala. Obuyinza bwe bwa kuharmonizinga oba kukwanaganya kulaba nga bakandidate beesanga mu disitulikiti y'emu. Naye eddembe ly'okutalaga eggwanga eryo buli munnansi alina, ate ow'ebyokulonda alina kasita nominatingibwa nga candidate. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku bukeddetv. Musasi waffe David Tamale ssebakulikirayo ddala tutuusaako ensonga bwe zityo. Tugenda kuwumulamu nga tetunnakikola. Njagala ate nkutuuseeko ebiri mu bukeddewo olunaku olw'enkya olw'essande agula 10 zokka. Njogera bino nga mukulaga naye ate yatuuse dda munnaye Katale. Gendako mu supermarket n'aba mutunda waali. Mulimu ensonga za Bobi Wine wuuna akyamudde abadigize ku Ssekukkulu. Ojja kubisanga ku muko gugo gwakuna. Kaakati omuko ogusooka kuliko ensonga bwe zityo. Kankukondero katono nnyo omanye nti amawulire ge tulina amanyuvu ddala. Kaakati Ssekukkulu ebizuuse ku musajja eyalumbye kabona wa Katonda ngamba father ojja kubisanga wano ku 10 zokka. Ekitutte Koja Kimbowa n'abalala mu NRM bibino babikuwadde. Kaakati abaana basoba mu 300 bazaaliddwa. Mawulire mangi gesikonyeeko kera weefunire kopi mwana wattu omanye ebisinga otumulamu tukumawone gano. Ebikulu mu gataliiko nfoofo babiwagiddwa. PDB kyalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282. Y'engeri gye baziyizamu okusaasanya akawuka ka siriimu.